Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Mawulire genjagala okubanga nkuwa breaking news si birungi eri General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'eggwanga erya Sudaani amagye ag'eggwanga erya Sudaani okuvaayo ne bakola okulabula olwezo Remax ze yakola mujjukire mabegakaawo twakuwa amawulire ng'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alumba eggwanga erya Sudaani. Sudaani eryo mambuka bwe yagenda ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti asobola ye okubeera nga singa Donald Trump atuula mu ntebe ey'eggwanga erya United States of America ajja kuba asobola omuyambako ye nga ye Muhoozi Kainerugaba n'amagye gakulemberwa aga UPDF Uganda People's Defence Forces nti bajja kuba balina obusobozi obugenda ne bawamba ekibuga ky'eggwanga erya Sudan ekimanyiddwa nga Khartoum ekibuga ekikulu. Amagye g'eggwanga erya Sudan gaavaayo ne gakola okulabula gasooka kumusaba apology abeere nga abeetondera wabula ekiwandiiko ekyo twakikuwa wano ku mukutu ogwa Redzone TV zaalingenda kuza mwezi 18 omwezi gwa Desemba 2024 amagye g'eggwanga erya Sudan baavaayo ne bakola okulabula era ne bategeeza nti twagala tufune official apology okwetonda okutongole okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala General Muhoozi Kainerugaba yennyini twagala mutwetondere olwa Remax ezo ze mwakoze ebigambo ebyo eby'okutiisatiisa eggwanga lyaffe erya Sudan eggwanga eryetongodde nti omukulu asobola okuwamba ekibuga ekimanyiddwa nga Khartoum ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Sudan ne biva mu kubeera nti basaba apology oluvannyuma lw'omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo naye n'ategeeza nti tajja kwetonda wabula ate ayagala eggwanga lino lyennyini erya Sudan be baba ate bamwetondera. Kakati bano bavudde mu bya apology. Omuduumizi omu ku baduumizi b'amagye gw'olabaawo mu kifaananyi akatambi nkalina naye sijja kusobola kubeera nga nkakuwa mu bujjuvu oluvannyuma lw'okuba nti kayinza okuleeta ebimu ku bizibu. Omu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Sudan bavuddeyo ne balabula kati bavudde mu by'okusaba apology bategeezeza nti ssebo mukulu Muhoozi Kainerugaba bino si byakwogera tusobola okusinzira wano e Khartoum we wategeeza nti oyagala ojje owambe ekibuga kino ne tuba nga tusobola okujja mu ggwanga erya Uganda ne tubakubakuba bigambo bibadde mu Luwarabu wabula okusinzira kuba lutegeera n'embeera nga bwetambula kino kiraga oba bano bategeezezza nti ejje ly'eggwanga erya Sudan bavuddeyo ne bakola okulabula mu katambi era akatambi kano nga katambulidde ku mikutu egy'enjawulo naye nkugambye sijja kakuwa mu bujjuvu bwako ngenda kakusampulingako obusampulinzi oluvannyuma olw'ensonga ya copyright. Kigambibwa nti amagye ga Sudaani galabudde omukulu General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni nti ebigambo bye mwogera ffe eggwanga erya Sudaani tebalisaagira-saagirako ebyaffe si byakwogera mu bwogezi ebyaffe si byakusaaga busaazi twakusaba okola apology wagaana ogikola official apology okwetonda okutongole wagaana naye eggwanga lya Sudaani livuddeyo ne liba nga ate lirabula bino nno nga si byamabaluwa si byakwogera naye nga bwe nkugambye ejje ly'eggwanga lino baasooka ne bawandiika ekiwandiiko nga bayita mu minisitule yaabwe ey'ensonga ey'ebweru w'eggwanga Minister of Foreign Affairs nga bategeeza nti twagala eggwanga erya Uganda muveeyo mutwetondere oluvannyuma lwa mutabani wammwe oba aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'akola ebigambo ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo ebigambo ebikankana oba ebikangakanga eggwanga lyaffe erya Sudan kati twagala mujje mutwetondere. Omukulu yavaayo mu kifo ky'okwetonda naye yayongera kutegeeza nti ffe tetwetonda wabula ate mmwe mulina okubeera nga mutwetondera kakati nno kaweddemu oluvannyuma lw'ejje ery'eggwanga erya Sudaani okuvaayo n'akatambi nga kino si kiwandiiko bino byasusse ku kiwandiiko okuvaayo n'akatambi nga bagamba twagala okulabula eggwanga lya Uganda era omusajja abadde mukambwe nnyo nga bw'oyinza okuba ng'olabye akatambi nkalina nga bwe nkugambye naye sisobola kubeera nga nkakuwa omukulu ono bano ge gamu ku magye agaawamba jjukira mu gavumenti y'eggwanga erya Sudan gavumenti ya Bashir bwe yalejjiddwa mu buyinza kubadde kulwanagana era ebbanga ddene babadde nga tebatereeranga amagye agali mu buyinza obw'eggwanga erya Sudan yamabegakaawo gaavaayo omuduumizi w'ekibinja ekyo ekiri mu buyinza n'ategeeza nti amagye gaffe tetulina nteekateeka yakubeera nga tulemera mu buyinza tulina enteekateeka okulaba nga obuyinza tubuleka tubukwase abantu babeere nga beefuga kakati n'olwekyo tetulina nteekateeka yonna kulemera mu ntebe ey'abannansi b'eggwanga erya Sudaani twali tutereeza butereeza ebigambo bya Omar el-Bashir eyali ayagala okukankabula eggwanga lyaffe erya Sudaani okulifiirako kakati bano baavaayo ne bategeeza tetulina nteekateeka yonna kitegeeza ffe tukola bukozi mirimu bannansi gye baagala
singa bannansi babanga ensonga bagiriko era nga bagyetaaga tujja kugiteekako amaanyi, tujja bateerawo omugongo tusaavinga eggwanga lyaffe. Kakati bano be bategeezezza nti oba be bakoze okulabula okuw'omuggundo nga bategeeza nti ssebo General Muhoozi Kainerugaba olina okubeera nga weetereza ate mu bwangu ddala. Bano bakoze okulabula nkugambye babegakaawo baasaba apology, official apology. Kakati byavudde mu official apology kati bakoze okulabula bategeezeza nti ssebo mukulu Muhoozi olina okwetereza bino byamagye so si byakwogera mu bwogezi si bya kinyumo. Kakati nno ebyo bye bigenda mu maaso mu ggwanga erya Sudan etali South Sudan za njawulo eri Sudan. Muhoozi yavayo n'ategeeza nti ekibuga ekimanyiddwa nga Khartoum asobola okukiwamba singa Donald Trump anaatuula mu buyinza obw'eggwanga erya United States of America ajja kuba amuyambako. Jjukira Donald Trump ennaku zomwe zigenda kubeera nga 2 omwezi guno agenda kubeera nga alayizibwa okubeera president omujjuvu ow'eggwanga erya USA oluvannyuma lw'okuba nti mu mwezi ogw'e11 yalondebwa era n'awangula namukadde amanyiddwa nga Joe Biden ate nga naye yakamala okuba nga ava mu ggwanga erya Angola okubeerako ensonga ze boogerako ezikwatagana ku nsonga z'eggwanga erya DRC ate nga mu ggwanga eryo yewali abayekera ba M23 abalowoozebwa okubeera nti basapootingibwa eggye ly'eggwanga erya Uganda era nga ebyo nabyo tubadde tugerayo ne tuba nga ate tukuwa amawulire sayidi eyo wabula we twogerera byongedde okukalubamu oluvannyuma lw'eggwanga eryo omukulu General Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo n'alumba wabula nga guno si gwe mulundi ogusoose. Omukulu y'omu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akola tweet emabegako eri era nazo twazikuwa ng'ategeeza nti ekibuga Nairobi ye n'amajeege aga UPDF kimutwalira essaawa ntono nnyo okuwamba ekibuga ekyo ekya Nairobi. Teyakoma okwo n'abaako tweets endala zazze ng'akola wabula ku luno yalumba eggwanga erimanyiddwa nga erya Sudan erikulemberwa amagye ag'eggwanga eryo agawamba obuyinza okuva ku musajja mukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir nga bwe twogerera akyali n'amabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze okuba nga bamujja mu buyinza obw'eggwanga eryo. Kakati ago ge mawulire ge mbadde njagala okuba nga nkutegeeza gwampuliriza atanaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.